Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasuzotya wasibyotya. Once again tuba tuguse. Olutalo lutokota twogera ku bintu bingi n'omukulu Kasozi Samuel. Babuze ko katono tewali budde nja kwebaza abalabi baffe. Mwebale nnyo okubeera ku mukutu guno. Yes, wetukoona ku kikunyiga gwegenda onoonyeeza olabe Kasozi kye baakonyeko banyigiriza lwakuba bataddemu bulimba oba kituufu. Gwegenda okitunuulire okebereyo okole research ojja kuosa okuprovinga ebimu ku bye twogera wano. Wetujjidde wano Kasozi otandika show ekiri mu America kitokota. Congress etabuse basenators bayomba nalabye omusajja ono Secretary of Defense Hegef bamutamu banyigiriza omusajja damu yes or no Iran eyina nuclear oba temulina tonyonyola gamba ye oba nedda. Kakati naawo mwakola research temwakola ngenda kuwa mwakola research oba temwakola mwazuulayo ki damu yes or no ng'ayomba buyombi waluko ina tuseno mugamba resign ngove mu office office ogiremu mu bukyamu tusobole okufunamu omuntu ali fit okubanga aduumira. Wakiwulidde weekyo nakiwulidde awo nga tujja maaso akazinga Diego Garcia kakubiddwa ne kalekebwa mu kkubiro. Tekalekeddwa mu kkubiro wabula baakasindikidde misayiro kalina bantu kyaba kaliko lwaki kavuddeyo nnyo okusembera wano. Ekyokulala F-35 fighter jet ezitowa obukadde 10 obwa dola eno nayo yakubiddwa biliyoni za wano nga 3 mu nkaaga. Biliyoni za Uganda nga biliyoni 3 mu nkaaga ku ttaka byonna birya. Kati ntandikire kuki kantandikire ku kiri ekyoyogeddeko ekyagundi engeri gye ebibuuzo bye boolekeza Hegef. Yes. Hegef abasajja bamutadde mu katu. Si ye yekka n'abalala bangi abakungu mu gavumenti ya Amerika bonna buli asala bw'ati mu Senate oba wa ebibuuzo bye bamwolekeza kitalo butalo. Era tunaagenda ova mu lutalo luno nga Amerika batandise okubeerawo abantu be balaba potential okwesimbawo olutalo luno lugenda kushapinga abantu. We katalizirya essaawa eno omuntu potential gw'olaba ye Geoffrey Sachs owa America. Ensi eyagala omuntu oli yavuddeyo n'ayonga banetukirize okunyigiriza kususa eri abantu ng'abanyigiriza be bagagga abafuna mu ntalo be banyigiriza namungi w'omuntu. Omusajja yavuddeyo Geoffrey n'agamba nti Iran mu kugirumba bagitira abantu bayo nga 40 basa ne supreme leader nemala neyeesasuza abagitidde abantu amawanga gonna. Bungereza nevayo negamba tukonda eminga Iran okulumbaga teboogedde ku yo kyatandise. Australia nevaayo bonna nevaayo Denmark ne bavaayo baali bonna bavaayo bonna ne bafumirira Iran okuba etya banneyibabo okuba otya abantu abatali mu lutalo. Naye nga ekintu kyekimu kifaanagane 7 Okitoba Hamas lwe balumba Isirayiri bonna ne bakonda eminga Hamas olw'okulumba wano Isirayiri n'Amerika bwe balumbye Iran ate ne bakonda eminga gwe balumbye. Time eri mu mbeera gwalumbiddwa ate gw'olina okwewozaako kyokka nga luli gwe baalumba bonna gwe bakkiriza ne bakuba gaazo gituusa ku ttaka olw'okuba baalumba Isirayiri. Ensi yonna n'egamba bannanga Abahamasi babi baterali. Kaakati kizze wano bano be balumbye oli gwe balumbye gwe bavumirira n'atuuka n'agamba ddala tuli mu nsi ki eyo. Mboloza nnyo eddoboozi eyo naye genda maaso. N'agamba mu mawanga ge yalabye amawanga kumpi nga 3 gokka Russia, China ne Somalia ko batuula ku security council awo be bamu ku baavuddeyo ko ne bavumu abana ne basirika naye kala obwedda yamweshonize kako naye mulimu n'abalala kati nga Pedro Sanchez owe Spain oyo n'avumirira n'agamu amatu. Naye amawanga agalimu abantu abategeera bali civilized bavuddeyo ne balumiriza gonna gavumirira Iran olw'okwerwanako. Lwaki bakukuba ne weerwanako?
sirika kaka na bakube omusajja yavuddeyo n'akyogera era Amerika baagala omusajja oyo kiringa Nurdin we tunaagamba nti eribwa lyavuddeyo ne liruma akamyu akamyu kye kaakoze ne kagenda katomera esepiti nevuna akamyu go lwaki otomera esepiti lwaki bakuluma n'oddukawo n'otomera esepiti singa bakuluma n'otomera tewanditomedde maseffuliya nga liri lirumye so kati yensi eyo eribwa n'ogera n'oliggalira n'oliwa toligalira na kuliggalira lisigale nga likyakayigga gye kaddukidde eyo ye situation eyo kaakati ekyakye babuuziza Hegeso n'abalala kyekya imminent threat kibaviiriddeko obuzibu. Imminent threat nga kitegeeza ki? Imminent threat bakikozesa kuviira ddala ku gundi justification of war bwe baali bakola UN baalekawo article nti amawanga mulina okurespectinga sovereignty y'amawanga amalala era temulina kuwegingawo of aggression against another country unless nga mubadde attacked tiwaba bakwatakinze olina right to self defense then ne balyoka batwala obudde okudefininga self defense kyeki awo waali obuzibu UN kudefininga self defense mu kudefininga self defense bagamba onokkirizibwa okwerwanako nga self defense singa wanaabeerawo kye tuyita imminent threat. Imminent threat kyeki? Kati imminent threat buli omu agikozesa nga bw'ayagadde okusinziira ku maanyi ge nagaa kati eyo imminent threat kaakati obedda kibabuuza bonna tunnyonnyole imminent threat yo wali otegeeza yeeriwa obedda babagamba nti nze kyemmanyi imminent threat ti wano mwajja mwogera nti Iran imminent threat etya nti Iran basuubira basobola okukola miza ezisobola okukuba ki Amerika n'agamba North Korea erina mizairo eya range 12,000 ng'ekuba Amerika erina atomic bomb Iran mwakuba atomic bomb yayo mu June oba gundi effort zaayo z'okukola atomic bomb zonna mwasuka nimugamba mwasobilitaratinga ekitegeeza tuba tutunudde atomic bomb Iran terina busobozi eyo si threat North Korea ate ebeera threat kuba yorede zirina bwe tuba tutunula mizairo range ya mizairo za Iran 12 kilomita Amerika guli mu 1.5 eza North Korea zituuka mu Amerika kuba n'ababiri ani imminent threat babuuza bakungu abakazi oyo Gilbert omukyala so baali bamubuuza ku bonna imminent threat yeeriwa tuteere ku minzaani direct intelligence China Iran ne North Korea yes kubano ani imminent threat wa Amerika eyalisaanye okukubwa n'Amerika okwanguyira mu bwangu ti North Korea erina zehawusanga mizairo ezigenda mu 12,000 zikuba Amerika yonna Iran kuramasha oba sejiru 25,000 okay awani threat twalibadde tulumbye North Korea bwemba mulumba kusinzira ku imminent threat twalibadde tulumba North Korea wetuba tutunidde atomic bomb North Korea weza miza ezo basuubira at least 4 eza atomic bomb miza esobola okuteekebwako ki warhead eya nuclear Iran ebadde esuubira busuubirwa kukola in 2 weeks oba ne mumala ne mugamba mwagikubye yonna ne mugiobilitate ne mubazaayo emabega mu June tutuuse mu Gwokubiri 28 mumulumbye olwa atomic bomb nga mwazikuba talinayo functional atomic bomb awani abeera threat omukulu kyategeeza nti Amerika sina Amerika Trump president ategeeza ensi nti kati mu June lwe bagirumba nti Iran ebadde eteekateeka etandise okukola nuclear bali mu process ekola bamaze okuweza bagatagata matiri yaweere bagatta obuuma basobole okukola ekintu ekisinza okuleeta obuzibu ku ggwanga lyaffe ery'Amerika naye enkuba gye tukubyewo byonna tubisaanyizaawo balina okuddayo ate mabega so ekyo kiwedde era n'agamba babadde successful tetwakubye miss twakubidde precision yes kati babuuza abakulu bano
ate kyekyabatunudde gwe mwaka bamwamukuba ne mumuseeteeza mu myezi bwezi yabadde azizaawo nga mugamba mwamuggyako nga ne mulekera ensi atasobola nga ne woba ofa otya tewali kye basobola kwedifendinga era obwedda bagamba kimu ti president kiri eri president ekyo mulina kibuza president eri president nekigweraawo so ekitegeeza imminent threat yalibaddewo etya singa Iran yali ekulumuludde emizinga atirale bazisimbye ennyonyi batandise ziteekateeka balodinga missile balumba oba base za America ntitubalabe bategese awo imminent threat bawanise yes tuba tugirabako singa nti no batestinze nuclear bomb nti missile bazina bazigezeseza nga North Korea range esobola otuuka mu America eyo imminent threat kyokka ekyewunyisa ne mu lutalo ono North Korea naki yagezesezaayo ate y'omunyumiza ebyo yagezesezaayo kaawo yali mwesaza kambalage nange nkola amawulire naye naagezesa so oyo ye yalibadde imminent threat bw'oba ogamba oyagala kusaanyawo bw'olaba nti basobola kusereteninga America ne besayo n'abantu baayo ab'obulabe eri eggwanga lya America abo be baali soose naye Iran teyina yadde kati nsonga kye yabatwala mu lutalo baddamu ki ate abo balina kye baddamu lwaki bavudde ku kyogamba mukulu ono alizayininge anti okulizayininga ntino muddidde eggwanga okulimba America naye tebaagala nnyo kalica yakulimba ate otawulina okulimba kubadde kususse mbadde manyi naye America eyagala nnyo entalo ez'okubanga superpower lwaki abantu ate bali bakiwakanya anti waliwo kyolina okwebuuza gavumenti zikolera baani interest z'abaani bantu tebakikulimba nnyo gavumenti zikolera bantu gavumenti abantu zibalowoozaako nga 20% zikolera gurupu y'aba elites n'abagagga ne mu America ebyo biri eno mu Afirika kati nja kubuuza olutalo lw'e Korea lwe Vietnam lwali lugasa mu America lutya baali bajjayo njaga kiki ekyali kivaayo mu America nti bakibalemeseza e Vietnam yali eyina abayeekera abatawanya akazinga awo kati omu America ne bibeera nga bimunyigirako wa yayagala kudominatinga area yawo region yawo Omumerica owa wansi ayagala gas winter emutta Vietnam emukwatirako wa emulemeseza gas kujja kati bo baali bafaaki anti nkugambye interest z'aba elites abakulu n'amakampuni agakola ebyokulwanyisa be bateeka mu ntalo okusinga nti tetujja kukkiriza communism agwe mu kitundu ekyo lwaki communism waagwayo abafaransa balinayo amasamba America balinayo ebyobugagga communism agamba properties were owned by the state nationalization so eba nationalizinga amasamba gaffe gagenda byonna ebyobugagga bye tuyina era kyekyabalwanyisa communism obuta spreadinga mu South America America etemudde abakulembeze b'omu South America abatagambika bajja Kobo Albanese oyo nga bamutemula lwa birombe bya cobalt abakyo olujja n'obinationalizinga bakutemula yes America batugamba bagagga neno baba bagalayo ki obugagga bw'amawanga okuviira ddala myaka gya 1600 waliwo kye bayita mercantilism nga bo bagamba nti countries resources affinity resources z'eggwanga ziggwawo so we ziba ziggwawo olina kufeedinga ku resources z'amawanga malala gw'okubeerawo obulungi bungereza oli ggwanga ttono toyina raw material toyina copper Uganda balina ekirembe toyina diamond South Africa Botswana waliyo Jwaneng diamond mine bavumudde mineral revolution e South Africa gold bamuvumudde bongeza tomulina wetaaga gold reserve kuba gold yali determininga currency ogenda kumujjawa oyina kudda ku amawanga gali kati amawanga gonna gagawalira ku resources z'amawanga malala kyovola Uganda naffe tugende Congo ne tukola enguudo zaayo kati kyogamba bino betutenda America singagga nga America ngagga ngedipinga ku by'abannaabwe amawanga malala ebyabo babiyina naye tebisobola kubabeezaawo
balina kudefendinga kubeera ku mawanga malala. Kaakati amawanga kyegaddako kati ekikuza amawanga it's GNP, gross national product, not GDP. Gross national product mu economics tukidefininga nga money value of all goods and services produced by the nationals within the economy, within the country and outside. In a given period of time. Nationals. Gross national. Produced by the nationals within and outside. GDP, money value of all goods and services, produced within the geographical boundaries of the nation by nationals and the foreigners. So kakati GDP si kyekiraga okula kw'eggwanga kizzeko mu Luganda omuntu wangono weruwero n'amasuba atasoma economics. GDP ye value ey'essente oba omuwendo gw'essente nga tugubaze mu bintu ebibadde bifulumiziddwa abantu. Twogera ku service, kati nga service ng'okusomesa, obusawo, ezo service ebivaamu ssente. Yes. Ne twogera ne ku direct production, nze nnimye emmwanyi, nnimye kasooli, nkoze eki. Ebintu ebyo eggwanga bye lifulumya mu boundary GDP, mu boundary y'eggwanga. Uganda. Mu Uganda yonna. Bannayuganda bonna n'abayindi abali muno n'abachina n'abantu bonna abave bweru ne bajja ne bakolera muno. Kaakati ne tujja ne tugatta Nurdin omwaka wakoze mmeka, tuwe tugattagatta mutwalo gwa dola, gundi wagasse ne tugattagatta bonna, ne Sudiru ze yafulumiza naani, ne tugamba GDP yaffe mu Uganda yeno trillioni 12 eyo gross domestic. Tugasse n'abayi naye ekyo tekiraga kulaakulana kwa ggwanga. Ekiraga okulaakulana ye GNP, gross national product. Lwaki GNP teri nnyo popular? Anti abantu tebabibabuulira. Wano we bawakola figure tusinga kukozesa GDP. Yes, GNP lwaki tebagikozesa? Ejja kwalaaminga abantu basobola okukuba abantu. Nti GNP tutunuulira essente zivudde mu bintu ne service bannayuganda abali mu Uganda bibafulumiza yonna ne bannayuganda abali wabweru w'eggwanga nga tetutaddeko ba foreigner. So singa tubala tetutaddeko ba foreigner ab'ebweru naye bano ba foreigner abali mu wano nedda kankitereze nti GNP tubala bannayuganda tribe mekaze tulina ez'aba ziri 56 abasoga, abaluuli, abavanomu, abaganda, abanyolo, abanyole, nga tubala abo abalugwala bye bafulumiza. Nti gundi yafulumya obulo kira 3, gundi n'afulumya omuwemba, n'afulumya mukene, ne tumuza mu ssente nti mukene yali wa mmeka nti milioni 2. Ne tunakuwa nga bannayuganda nti sali musale yalimu. Build Uganda, buy Uganda. Kaja kyamina. Yes, abo ne tubagatta nga tetugaseemu Sudiiri omuyindi. Anti ye GNP nga tetugaseemu madivaani. Bamukwano tebabaamu. Tubanga tuna. Anti kyekugambidde singa tubala ku GDP musomeri muyinza omutwala embira enkya. MTN tejja. Multinational corporation. Soko mbuliri. Wana abe economics muveyo mu ntaase. Yes. Amawanga lwaki tegogera ku GNP abantu basobola okujjako regime n'omala abantu ne bakinnyonnyoko obulungi. Naye omanyi wano batupresentingira GNP kya GDP. Wano batuwa GDP. Bapresentinga GNP. Baba bapresentinga so naye webera bapresentinga GNP. Nenga ku mutwe kuliko GDP. Sesuubira nnyo. Kinoonye. Sesuubira nnyo kuba GNP omuwendo gwali badde wansi nnyo. Twali badde tuli mu trillioni. Webera GDP nga tuli mu 12 mu GNP tujja kubeera nga na 5. Lwaki abasinga okukola wano baki genda abe industrial parks zokka abasirimu bonna. Wogenda wali ewaffe Luweero industrial park waliwo Victoria Sugar bali eri ba Pakistan simanya baki laba ziri hamu zonna ng'ogyeko bino ntino wabeerawo naye abasinga abo genda olabe bondi z'amamotoka wano e Uganda bayindi ndonyeza abannayuganda ojja kunoonyeza Sebufu Payini ononyoba ati
kakati sula moto zikagwe manyi wane emakindi yatunda yayambako ku bannayuganda kakati wetwa kubalaba GNP ku kutunda emmotoka ojja kwesanga nga tuwezaawo obugagga bw'abo abatunda emmotoka nga babiliyoni nga 16 naye wetugamba tugatteko bahayati abayindi emmotoka zijja kuwera mu triliyoni ekitegeeza baforena be basinga okukola ssente wano so si bannative ze bakola ze bazza wali ze bazze India eggwanga liba terifunamu kye bayita profit repatriation so GNP yalaga kakati amawanga gakimanyi okukulaakulana oyina kusindika abantu mu mawanga gali nga bwe bazza ssente kati ekiyambyeko Uganda ku GNP okulinnya baana baffe bali buwalabu abaana baweereza bawoza n'akawumbi ka dola yes tubeebaze naye GNP eri mu binyo obala bannayuganda etuproducinga oyinza okumalako district n'ogatta endala nga twemye okuyingira biliyoni 2 so kakati gali amawanga go kye gakola nti feeding ku resources z'abali gwe nga wogaggawala kyovala ba America baprotectinga amakampuni gaabwe nojja okwata ku kampuni ya America wano bakufiirako ezaayo sente omuchina okumujjako wano enguudo ebasukula bazza China ge mawanga agakula kati America kyekyo kye bali kwerya nze nali manyi ngagga nnyo edipendinga ku byayo byokka terina kyeyeetaaza bayiraani eyo terina kyeyeetaaga Dubai America abamu batunyaganyagadda so kakati bagadda naye ng'era still balina okubenefitinga olwaki balina okumaintaininga Venezuela zonna resources baagala mafuta gaabwe olina okugaggawalira ku gaabali bajja kuterawo embeera nti omusajja dikiteeta agana weereza kakati kyekyo kyonna ekiyiganya amawanga so kakati ku kiri ekya imminent threat kulaze tewaliwo imminent threat kati tudde ku ki ekyabaddewo ku Diego Garcia kyeki Diego Garcia akazinga kano na olutalo luno lwali lutandika nina interview gye nasooka okukola ne ŋŋamba abantu nti America lwaki olutalo lugenda giremerera nti nno emmeeri zayo zidestroyer zibadde zijja mizayiro okuddamu okuteekamu mizayiro nga bw'onoddira nti omupiira guweddemu omukka tuddemu tugupike destroy emu ebeera ne mizayiro nga 9 buli lwe bakuba mizayiro ezo ziggwawo mulina okuddayo ku beesi mubeere nga muteekamu mizayiro ki empya kati beesi ye Bahrain ye yali enkulu nga bayinawo mizayiro balinawo mizayiro eziwera amaato egaba gaggweseza mizayiro gadda wali ne bateekamu Bahrain kati Iran mu kibalo kyayo yasooka kuba beeseze ze Bahrain mu nnaku ezasooka nga beesi zonna bazikubye Iran yazitandikirayo yali ekimanyi nti destroyer we zinaava wali mu Indian Ocean zirina kuyita wano bagende Bahrain oba babatwalire mizayiro baddemu balookinge batukube yasooka kuba Bahrain ne beesi awo ezo ne bazizikiza kati nga America option gye bayina destroyer zaabwe okuddamu okulosha kuba zikola kinene nnyo basembesa destroyer Mombasa nekuba wano Uganda so kakati nga kye balina okukola balina genda ku Diego Garcia kizibalina besi zaabwe ne Kata ate nazo bazikubye ate ze Kata tewaliyo materekero ga mizayiro mangi Bahrain olw'okuba mwalo nnyanja bagenda ne baleetaga mizayiro kuva mu America ne bagajjamu ne bateekaawo Bahrain ti amaato gafe agali mu Indian Ocean bwe ganaakuba ne ziggwawo nga gadda gakima Bahrain naye Iran ze yasookerako kuba yasooka mu sitoowa sitoowa n'ebirala byonna awo n'ebikuba n'emizayiro ne zigenderamu Iran yazikuba eza Bahrain eza America ku beesi wali ekigambo abantu banga musajja alimba oyo tebaagala bwagazi kumanya mazima bagende ne ku Google babirabe ebintu bino gyebiri kwate Google y'abazungu y'Abamerika bagende babirabe oba babuuzeeko n'abaliyo nabagamba wano nti kabaka prosecute Bahrain yatuuka ogamba omwana yenna gwe banaakwata ng'aweereza akatambi ku kye bakubye Bahrain high treason kalabba biri tebakyasobola kuweereza lwaki baba basesebbula nnyo so kakati we bakuba beesi ye Bahrain ekitegeeza nga emmeeri za America zirina kugenda ewala ku Diego Garcia nayo yeewali beesi ennene lwaki Diego Garcia Diego Garcia kizinga kisangibwa mu kye bayita Chagos Archipelago byebizinga ebingi kangawola basese Sese Archipelago
erimu ebizinga bibuvuma kalangala byani byonna bizinga bingi biri awo eyo kye bayita archipelago nga naye binene bibeera binene obumu nga butono kati ekisingamu obunene mu Ssese archipelago ye kalangala kyekinene nnyo kaakati ne Kyagosi archipelago erimu ebizinga bingi naye ekisingamu obunene ye Diego Garcia. Ebizinga bino byali paati ya ggwanga erya Mauritius. Mauritius eno gye tulaba yaffe wano mu Africa byali bizinga byayo. Diego Garcia asangibwa mu archipelago eya Kyagosi. Kyagosi nebeera nga nkugereze ntya Kyagosi archipelago yeyinamu Diego Garcia naye nga ebizinga ebyo byonna biri under Mauritius. Kyagosi kitundu kya Mauritius nkufunye naye Bungereza abakolonizinga bakitwala ne bakirizinga era omwaka oguwedde contract yaabwe yaggwako emyaka 99 Mauritius negamba mutuddize ekizinga kyaffe abantu bakoowa tukooye ekizinga kyaffe mukituddize. Bungereza mu kuyiiya ennyo Trump yavayo Bungereza baali bakiddiza Mauritius Trump yavaayo n'avumirira sitama wakoze ekyobusiru tosobola kukibaddiza era baafosinga Bungereza neddamu n'erinyuwinga contract emyaka emirala 99 balizinga ekizinga ekyo kya Diego Garcia ku Mauritius. Buli mwaka basasula $1,000,000 111 buli mwaka okulizinga ekizinga ekyo ku Mauritius. Diego Garcia kye kizinga ekinene mu eyo Kyagosi archipelago. Ekizinga ekyo 1961 nga tugenda okufuna obwetwaze Amerika yennyini ku mulembe gwa Kennedy ye ya advisinga Bungereza nga temukkiriza kuwaayo ekizinga ekyo kukiddiza Mauritius yadde bagenda funa obwetwaze. Nti lwaki ekizinga ekyo nga balina fiya ze balabye nti olutalo lwa Suez Canal wakati wa Egypt, Bufalansa, Bungereza ne Isirayiri nga balwanira Suez Canal baatuuka Egypt neggalawo wonna teri maato ga Bungereza teri gandi gayitawo. Kyakanga nnyo America n'amawanga ga Europe nti singa tunaabeera ne situation nga bwetu Suez Canal ne bakiggala amaato gaffe galina kuyita Canary Island gayite ku Senegal gagende gayite mu Atlantic Congo gulweyo ga South Africa okusobola okujja mu Indian Ocean weetolola emirundi bufukunya okusobola okutuuka Indian Ocean. So nga aga India gasala busazi aga China gasala busazi aga Russia gasala busazi wali etegeeza tuba tuyinawo embeera ey'obunkenke. Russia bajja tusookayo beetegeke bafumba nga ffe tukyekooloobya singa baggala Suez Canal. Ne bagamba ekirala singa baggala Strait of Morocco naye eringa woolaba ogundi Strait of Hormuz eri Spain eriwa nedda eri Singapore, Indonesia, Malaysia. Kaakati waliwo nawo kagundi katono ng'oyitamu kantu katono n'oyitamu kilomita eziwera ng'oyitanga mu Mukutu n'ogweri okuva eno ku nnyanja ye Japan okusala okudda mu India. Eringa bwe busi busi bwe watyo kali katu oba kazinga kyano. Kaakati neyo Strait of Morocco ngazi nti nayo Strait of Morocco singa bakeera ne bagiggala amaato gaffe agali ekkole agali ewa gaba tegakyasobola kujja mu Indian Ocean kujjawo obujagalalo buliwo nga bagadde ogajja kuyita wala nnyo buba buyise ebyo byonna biba bitukosa. So mu situation ng'eyo tusigaze akazinga ako permanent nga kaliko amaato gaffe mbeeri na buli kimu we tusobola okontrolinga Indian Ocean ne Pacific, Indo-Pacific. Nti ne baba bazibye Suez Canal amaato gaffe agali awo olina w'otandikira tebagaana Bungereza towaayo. Era kye baakola Bungereza ne bandika ne bagamba nti Diego Garcia si paati nnyo ya Mauritius baagala ogikutulako akiri bagifuula ensi Kyagosi Islands. So kaakati Bungereza ne basigala nga bakontrolinga. Kaakati lwaki basigaza base eyo nti 1941 Ssematalo ng'atandise Bungereza yateekayo ka base kayo akatono we basinziira okulwanyisa amawanga ago
musematalo owokubiri naye nga katono ka base kati America webiyingiramu olwa Cold War wakati wa Soviet Union ne China threat yawo America ne balyoka bakola gundi awo Diego Garcia okugifuula base esingawo bakola korani we esinga ne gye tuyina Entebbe nga esobola okwaccommodatinga ga bomba ge ganyonyi aganene kati olaba ngali B2 stealth bomba ebiwawaatiro byokka weebiti ogiteeka mu kisaawe ebiwawaatiro ne bigwa eri wabbali w'ekisaawe n'ebiwawaatiro ekiwawaatiro ne kikuba ku ggoolo eno kikona ku ggoolo eri tekisanga ago ga bomba kaakati Diego Garcia basobola oteekayo ga bomba gaabwe aganyonyi aganene olw'okuba eyina raani we empanvu eyina storage facility enene mudira misayo we bazikoze mu America ne muzitikka eryato ne lireeta ne batikkula ne bateekaawo sigane gana amaato ge twalabako wano agatutiisa gaali gavaawo nedde yo yona gatambulayo naye gamala ne gatuukayo ne bava Mombasa ne bagenda ku Diego Garcia ne bayita South Africa ne bagenda gabeerawo kutaayaya ku gebongakaawo naye webibeera biseera byakulwana gayinza okuba misayo se galina ne zigaggwako nga mwetaaga okuteekamu endala mulina okuba ne base okumpi kaakati ye Diego Garcia nti eri joint base Bungereza egikosa n'Amerika era Amerika yakwata miliyoni $14 lwali ku mulembe gwa Kennedy 64 nesasula Bungereza naye efuneko ku Diego Garcia efuneko ku kalumu mpawo akafu nga bwogambye mpawo ku kajja nange nfuneko omuzigo yes so kaakati ne bamodifyinga wali okuva Bungereza ke yalina mu Sematala asooka ne bateekako raniwe ne bateekako storage facilities ez'ebyokulwanyisa n'ez'amafuta ne bateekako rada esobola okudetectinga ne bateekako gundi zino obulongooti air traffic control nti aganyonyi badda wali nga obeera Entebbe ne batereza bulungi kintu kiri wali Diego Garcia nebanga eyina omugaso ogusinga nti nno amazzi gayo olw'okuba eri wakati mu ocean amazzi gayo mawanvu bulungi agaato aganene gonna ago ga Abraham Lincoln Gerald Ford gajja ne gadookinga bulungi Diego Garcia kyegatasobola kukola mu myalo mirala nnyo kuba ganene nnyo Diego Garcia kaakati ne kiba nti nno America ekozesa eki era Diego Garcia ekoledde America mu ntalo eziwedde ezisingira ddala mu gundi gaafuwo Diego Garcia gye baakozesa okukuba zitamahoko cruise missile okukuba Saddam mugobe Kuwait mu 2003 Diego Garcia gye baakozesa era okunafuya Saddam bateeka bali ga destroyer ne gasindika gundi intermediate range ballistic missile ziva Diego Garcia paka wano mu Middle East nezikasuka kilometers 4,000 ne bakuba Saddam mu kukuba abaterebani Diego Garcia yakola kinene eryawo destroyer so kaakati okulaga nti base eyo kikulu nti we baali bakuba wano gundi Afghanistan Bungereza yabawa base yaye eri gundi Gloucester bakitani ekikulu baliko bishiye ebinya bya Bungereza Gloucester Shire balina base yawo Shire balina base yawo bagiyita Fairford eyo nayo nene eyina raaniwe si buli mu base nti obwo bwawo mu Middle East nti busobola ogwako ezo zibomba ekikata wano kyokisoboka tesobola gwawo ezo ennene wagwawo zino zi F-35 biki naye zi B1 B-52 Stratofortress tesobola kulandingawo ezo nkambwe ennyo ajaye nnene enzibu omanye ennyonyi eyo singa ekisaawe obuwanvu bwetyo etikataniza ebyokulwanyisa nejjanga ekunkumula ebyokulwanyisa ngolooza kakumunta ezo so kaakati eriwa tebiggwamu olw'okuba zitikka nnyo kaakati Bungereza baali bakozesa base 2 okusindika Longo Range zijja kuba Afghanistan kuva Bungereza kilometers 4,600 okuva eyo gundi Fairford
groza share yogedda sikimanyi bwe bakyogera Cheshire okuva eyo okujja n'okuva ku Diego Garcia so kati Diego Garcia kikulu nnyo nti no basobola okuteekawo bomba zaabwe ne zivaawo ne ziryoka zoolekera ate kitali mu Middle East nkutegedde kaakati ekyali kikifuula important ennyo nti Diego Garcia kyangu nnyo okukoordinatinga olutalo era Diego Garcia eno Trump okuyomba ne Keir Starmer ng'olwabala lutalo lwa Iran n'okuddamu Lyemizinga Bungereza bagirizinga mwaka guwedde emyaka 99 kubala lutalo lwaki nti abasajja bali bagezi batunulira range ya misailo za Iran nga zikuwa kilometers ati 25,000 so awo wonna Israel ziba zikuba n'akapaati ka Egypt ne bamanya base zaabwe awo wonna tebasobola teekawo ganyonyi gaabwe ga mulembe Iran esobola okugakuba so kaakali ne bamanya Diego Garcia ye base esinga range ziba ebeera out of reach kuba okuva Iran okutuuka ku Diego Garcia kilomita 38 awo Iran eba tetuuka eba tesobolawo ogundi zaayo misailo zaayo yes so kaakati nebanga Diego Garcia ye nnungi eriwaawo tibasobola okusinzaawo ne balyoka bakuba Iran ne boolekeza Iran kaakati nga tuvuddeko awo okuwaako akato ku Diego Garcia nti ekibalo kyabwe kati kitandise okujjamu obuzibu omukoosi lwaki nti Keir Starmer ng'era bulijjo Bungereza bwekola yabawa olutalo nga lutandika nga lumu ogwokusatu yabawa efeya Ford Bungereza nti musobola okukozesaawo amawanga ga Europe amalala gonna gaagoba ennyonyi za Amerika agasinga okuba wa base balina base endala yeziti bakita Akurotiri Cyprus naye base ya Akurotiri esobola okubeera mu range ya misailo zayo yagiweereza nako Iran yayisaayo kera ne bayomba nnyo so ne bamanya eyo tesobola teekawo nnyonyi zaffe kaakati ne babeera nga Diego Garcia yeeriwo kaakati kyabaddewo nti Keir Starmer olwamaze okwogera nti no ngenda kubawa mukozesaawo okumanya abayaaye Bungereza n'Amerika balina ebintu byabwe by'ekiyaaye bawadde ensonga nga gowoogiraba ojustifyinga batuufu bakozese tubawa base for defensive reasons nti twagala okwedifendinga naye nga si kwedifendinga nti mukubirewo ebibalumbye wabula kwedifendinga batya nga we musinzira okugenda mukuba ebifo bya Iran ebisobola otukuba bulira okwedifendinga muve ku Diego Garcia mugende mukuba ebifo bya Iran ebisobola otukuba olw'omwedifendinga is that defensive neŋŋamba nti Nuruddin tulwana ne neighbor wange owaawali nze neighbor ndi mukwano gwo olutalo siruliimu naye jambiya yange osobola ogikozesa okwedifendinga ng'ogenda oteme efumbiro lye okwo kuba kwedifendinga so kaakati Bungereza yakibawadde babeere nga basinzira okwo bedifendinge nga balumba Strait of Hormuz bakube basobole okugula ekkubo Bungereza n'ewa Amerika kaakati Iran yakoze eki kati Iran kye yakoze nemmanya nti kati bagitadde mu katu Iran Iran kye yakoze teyalinze yasimbudde misailo ekyakutte ensi yonna by surprise kuba misailo za Iran zonna babadde bamanyi nti nno range yazo kilomita 25,000 babadde bali awo nga misailo za Iran 2 zolekedde Diego Garcia nga zituuse emu bagamba mbu yalemereddwa okutuuka yazikiridde on the way endala yabadde wala bagikubye akiraga nti kale amafuta gayinza okuba gagiweddeko endala yo bagikubye yolekera ku base destroyer za America zezagikubye ng'etuuse ku base kyakutte ensi yonna by surprise Iran yasindise era bavuddeyo ne bagamba nti bavuddeyo abamu ne basupportinga ate okukuba Iran kyabadde kituufu kubanga Iran we bakugamba nti no tebakola atomic bomb batekukuba balina we bamukola Aragachi foreign gundi minister wa Iran yabadde yakavayo n'agamba nti misailo zaffe 25,000 ye range ensi yonna nekkiriza basumuludde ya 4,000 negenda paka ku Diego Garcia ne bagamba tufide omusajja yakagamba nti sobola kutuuka zituuse
so kaakati kibaleetedde okumanya balaka balina nezisingawo esobola okukuba. Iran ekyo lwaki yakikweka? Entalo zonna surprise, element ya surprise. Ogirinde essaawa yonna. Saanizu omu China mu katabo ke The Art of War. Awa abalwanyi bonna nti when you are ready to attack, show that you are not. Bw'oba ogenda kulumba balage nti tobiriiko mukube ne pate ngenkeera mulumba. Ebyo Amerika byekozesa. Bagamba tugenda kuddamu tumiitinge wali yo nekulumbira oba goberera saanizo. Bw'oba togenda kulumba balage nti ate oli kumpi ojja. So kaakati ne Iran nayo batandise okwapulayinga Art of War. Tugwe balage nti nno tuli banafu misayo zaffe zikoma wano bakirabe bayisa. Nabo bategere nti gwe baliko munafu nnyo. Kyova olaba abantu bakugamba nti nno we babeera Iran bidakika bagamba tetunnasumulula ku bye tulina. Tulina ebyo ebigenda okubasapota abasajja bantu. Mubebere buli ndala tuleeta. Mwena mulowooza nti bali tubakube bajja bongera. Naye ate Amerika egaba abo twabamala. Kulimba. Ate sina Amerika, Trump kino kiva mu mukulembeze. Kaakati okulaga nti nno kuba omanyi obulimba teweetaaga kujjukira kye wayogera luli. Bagenda ne beerabira nti nno balina bye baayogera ne bacontradictinga kati nga bwe bacontradictinga ku imminent threat. Trump yennyini yagamba nti nno tumaze okukuba nevi ya Iran yonna tugimazeewo. Ku ttaka. N'atuuka ate n'agamba okugula Strait of Hormuz n'abayita banne mujje mu nnyambe. Temundekerera. Mujje mu nnyambe n'anyiga n'okunyiga n'akolima n'okolima. Kiki ekiba kikutiisa nga wamalawo? Nga wabamalawo bonna. Ekitegeeza waliwo kye muba mukoze ki? Mukwese. Then ekirala kye njagala okuwa nti abantu bagezeeko nnyo we muwulira bino byonna naffe bakasozi kale batuyita ba propagandist. We muwulira Kasozi kyayogedde mugezeeko mutule deep ddala kisoboka kitya. Kaakati ku situation ng'eno Amerika nga beetaaga Diego Garcia okukuba Iran. Lwaki tebakosa Middle East? Gye balina base. Ekitegeeza omanya waliwo obuzibu ku base za Amerika mu Middle East. Eziri wano. Okuba tebakyasobola zikosa kati baagala kukozesa Diego Garcia ewala. Naye ensi bbiri Amerika Israel muli ku nsi emu. Iran nene y'amaanyi bw'etyo. Okubanga etusizza ensi obufufu n'okuba nti Bungereza bw'otankwatirako twawukana. Spain ogaanidde ebintu kati tugenda NATO mbalesewo mukolenga bintu byammwe naye nkole byange. Iran y'amaanyi okutuusa okuteeka Amerika ku maviivi. Ky'olina okumanya nti nno entalo zirina dynamics nnyingi. Nti ebibalo biba bingi mu ntalo ebimu biba bifu. Amerika tekibagyeko kuba nti no b'amaanyi naye strategies ezaagaanye. Ekirala intelligence ze zaaba misleadinga. Zitya? Intelligence mu ntalo zonna zesinga okuleeta disaster. Intelligence bajja ne babalaga nti Irani ne babawa essuubi. Bawanika nnyo essuubi. Babagamba nti singa tukosa decapitating target tusobola okutta supreme leader n'abakungu abalala. Iran ejja kuba tekyasobola komandinga. Ne banyooma gwe balwana naye. Nga naye olwo intelligence temaze kugazalinga information ntuufu oba bagineglectinze deliberately olw'okuba obwagazi bw'okulumba Iran bususse. Ne baneglectinga ekyo. Bone bamanya nti olina Takameneyi. Trump yatugambye yatta Kameneyi abalina omusikira n'abalina omuddako bonna yabatta. Kati Iran eri awo n'obagamba nti mujje tuteese. Yagambye nteesa ne bandi bonna baafa. Naye nga womubuuza Trump alinga atasoma na history oba atasoma current affairs. System ya Iran ya administration eri etya. Bonna yabatta. Bwe buli gw'osomako yamutta. Iran ebeera ne supreme leader n'ebeera ne president. President baamuse. Gwe kyoba omanya Trump yagambye bw'ati twatta Kameneyi ne ttiimu ye ne tutta abalina okumusikira ne bwe baali balowooza okugira nabo ne tubatta. Kati bali awo bigere bye biriwo. Kaakati olaba waliwo mu military science oba naddala ebyekijasi bamulifaalingako nnyo bamuyita Moshashi mu Japan yali mu samurai. Naye yagamba nti danger esinga is to put
the gardener in a war. Yagamba, it's better to be a warrior in a garden than a gardener in a war. Kiba kirungi okuba omulwanyi ng'oli ku nkumbi y'olima okusinga okubeera omulimi ng'oli ku ddwaniro. Kitegeeza ki? Tema. Nti kiba kirungi nnyo n'obeera n'omuntu ali competent yadde tali mu kifo. Okusinga okubeera n'ali incompetent ng'ali mu kifo. Kiba kirungi n'udini n'obeera n'omuntu gwomanyi nti yatrayininga nti ali ku kyalo eyo mu kibira, naye okusinga okubeera n'omukuumi ng'olubuto bwe ruti adduka kwa nawali n'awuuka era nga yakuuma geeti nga yayina obuyinza. Osobola okuba omugumu ng'atakuuma geeti naye mulwanyi ali mu kibira nti wenaakuba endulu ajja kujja ataasaako, okusinga okubeera n'atasobola kulwanga yali omusajja ali mu nnimiro nga mulwanyi wenkuba endulu alumba ono omulimi ng'ate wemba sinnafa omulaba aba agenze, naye okusinga okubeera n'ali ku geeti awo ali ready ng'olunaalengera olinga adduka ajja kwekutuma. Kati Trump Amerika baafuna omukulembeze egadena ne bamukwasa White House. Trump bamuwa ne intelligence report n'azinegirekitinga passion y'okukola kyayagala. Yes. So kakati ekiyiganya Amerika yenne kyay'omukulembeze nti Trump is a babayita ba megalomaniac. Is a megalomaniac. Megalomaniac ye mukulembeze aga nti ali important nnyo n'alaga nti no bwenda muyina okumukkiriza influence yennene kwegamba someone who inflates his inflated importance. Trump ne bamuwa intelligence reports ne bamuwa advisinga agaana n'alumba kakati ye disaster eyo nti okusinza kuba intelligence bo n'abalala bajeno baalaba nti mu butuufu Iran wetutunula ebyenfuna neweneggala Strait of Hormuz ennaku 2 impact ijja kuba nnene. Tetunaba kufuna wo kisobola kusolovinga ekyo. Wetunaagamba nti nno tugikube Iran olw'obunene bwayo Saddam Hussein baamukubira mu nnaku 8 mu 2-3 naye ng'ekyakubya Saddam ki sisimu ye yali highly centralized. Olukuba Saddam tewali mulala naye Iran sisimu ye yali decentralized. Osanga muliya waliyo department y'amaje oba branch y'amaje eri independent besalirawo decision dirwe tulaunchinga missile buli kimu bakiina ekitali ku Saddam Hussein oba gye bayita mosaic defense ebyo ne bakiraba. So kakati omuntu ng'oyo ne wona okosa decapitating target yote Ayatollah n'abalala waliwo abajja okujja system ereme collapsinga obudde buntwala bawo nga bakiraba kakati ayo Trump yensobi gyakoze yeyemuge. So okutwaliza awamu nti Iran ya surprise ngatonna kati ku surprise ngatirako ennyonyi kakati ezimu era ku surprise nabagamba nti entalo weziba zitandika nabagamba zitandika mu kyanyoma tugenda kakuba mu ddakiika nto wabula technology ayimprove okuyiya kw'abantu kusinga mu biseera bya danger. Empire ezayina emirembe zi Ottoman Empire zaali mutuuka ku bikulu naye abayina obuzibu bayiye ebintu ebitagambika. Eggwanga nga lirina olutalo okuyiya kuba kunene nnyo. So kakati nabagamba tunaagenda okuweza ennaku eziwera nga mulaba ebyokulwanyisa ebipya ebizze ku ddwaniro byemubadde temunnasuubira nga surprise nga zijja. Omunene afuuka omutono Iran yajeyo kuramasha 4 missile yagiyita atya kuramasha Iran yalese kuramasha variant eyokuna oba mode eyokuna ya surprises ensinga ekuba 1000 kilomita kyebabadde tebasuya nako ensi yonna kuramasha missile babadde bali awo Iran nereeta sejiru missile sejiru missile ya mulembe eri efuukidde ekirooto Isirairi n'Amerika sokoleke Iran missile bali kyegitestinga ngako bagitasinga 223 naye ensi teyamanya nnyo bwekola y'amaanyi sejiru ekigifuula ey'enjawulo era eno yeeyiganyiza bonna bannetenyaku okubaddusa mu banka yekubye buli kifo kyonna kye baagala target sejiru lwaki speed edduka nnyo hypersonic kati ng'ogyeko ekya speed ate kyo si kikulu nnyo wabula eyina flexibility nti sejiru missile zibaddewo nga shahabu n'ani endala okugironkinga
ekimotoka kirina okujja kitwale essaawa nga 3 bakyagiteeka mu mafuta kuba ebadde ekosa gundi liquid propellant amafuta ekozesa ga liquid ge gagiddusa kati mukisimba ne baleetanga wolaba pampu ne bateekamu ne bapakiramu amafuta tani nga 10 ez'amafuta tani nga 10 ze zivuga mizaire eyo okugitambuza pulira kaakati awo basobola okukukuba balengera mu kisitudde muti basobola obakuba kyekyo Irani bakizuula luli mu lutalo olwa Juni kaakati eno sejiru baali baje experimentinga dda nga bagikolaki ekigifuula ekyenjawulo olw'okuba obudde sijja kwogera bingi solid propellant ekozesa obuganga buli solid nga babuteekako bo botya anti obuli solid mizaire eyo gy'olaba sejiru eriko meters 16 obuwanvu ya tani 22 kilograms emitwalo 22 yes kile emitwalo 2 esingana ebisuno yenkana kisuno tebiwezaayo eyo kaakati nga sokoleke